Mikwano gyange mwenna abampuliriza amannya agange nze Kasereni Mitala ntuuse n'enjiri ey'olwaleero nga njijja mu kitabo kya Matayo essula ya 9 okuva ku lunyiriro lw'omwenda nja kukomera ddala ku lw'13. Wagamba weewati. Yesu bwe yavaayo n'alaba omuntu ayitibwa Matayo ng'atudde nga mu ggwolezo, n'amugamba nti yita nange, n'asituka n'amugoberera. Awo olwatuuka Yesu bwe yali ng'atudde mu nju ng'alya, laba abawooza bangi ne bajja n'abantu ababi bangi ne batuula wamu ne Yesu n'abayigiriza. Abafalisaayo bwe baalaba ekyo ne bagamba abayigirizwa be nti, "Omuyigirizwa wammwe kiki ekimuliisa n'abawooza n'abantu ababi?" Yesu bwe yawulira n'agamba nti, "Abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Naye mugende muyige amakulu g'ekigambo kino. Njagala kisa so si ssaddaaka, kubanga sajja kuyita batuukirivu wabula abantu ababi." Bannange, Mukama waffe yeebazibwe. Olwaleero enjiri eno etulaze nti Yesu yajja okuyita abantu abalina ebibi, abantu ababi. Olugero luno nga bwe tuluwulidde, Yesu yagendanga ng'ayita. Matayo yali musajja muwooza, omuwooza nammwe nga bwe mumumanyi. Ndowooza ng'abantu bamumanyi nti alina ebibi, era bwe yamuyita teyasibamu. Ekyo kiba kirungi nnyo Yesu okuyita n'otosibaamu, n'otobeera awo nga gwe wafuuka wa kwegayirira. Naye bwe yamuyita yamanyirawo nti ono ye muntu omutuufu ow'okwegattako, n'amugoberera. Bwe baatuuka mu nju gye baagenda, abawooza bangi ne bajja. Ndowooza kyandiba ng'ono yali abakulira oba baalina okutya nti Yesu tayagala bawooza olw'ekyo kye baali beemanyiiko. Naye bwe baalaba ng'ayise Matayo ne bagamba, naffe katugende. Ne bagenda. Bwe bagenda n'abantu abalala bonna abalina ebibi nabo ne batambula ne bamugoberera. Bannaye kirungi nnyo okwemanya nti tulina ebibi. Naye bw'oteemanya nti olina ebibi, Yesu ne bw'anaakuyita atya tojja kujja. Kati tulaba nga Matayo n'abasajja bano abawooza banne n'abantu abalala abalina ebibi bangi baamanya nti oyo gwe twetaaga. Kirungi nnyo okumanya nti ffenna twayonoona ne tutatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Bwe tuba tetunnakkiriza Mukama waffe Yesu, tuba tulina ebibi era nga tubitambuliramu, bye tutambuliramu, bye tusiibamu, bye tusulamu, bye twazaalibwamu era bye tukaddiyiramu. Naye bwe tumala okujja eri Yesu, alina engeri gy'atuyigiza. Tulaba wano nti n'atuula wamu nabo n'abayigiriza. Yesu atuyigiriza engeri y'okuva mu bibi byaffe. Era Yesu emirundi mingi yatuulanga n'abantu ng'abayigiriza, ng'abagamba nti mujje gye ndi, ng'abagamba nti mwenenye ebibi byammwe mubireke, mukyuke. Ebyo ebigambo tosobola biwulira mu ddiini ye wammwe. Ebyo ebigambo tosobola kubiwulira walala wonna, oba mu bazadde bo oba mu buwangwa bwo. Tebusobola kugamba nti kkiriza Katonda weenenye olokolebwe. Tokisoboka. Baatugambanga ebintu birala nnyo. Era kyovudde olaba nga Abafalisaayo bwe baalaba ekyo nga Yesu atudde ne Matayo n'abawooza abangi n'abalina ebibi bonna, kyandibanga ekibuga kyali kimanya omusajja ono Matayo nti yali muntu mukyamu, yali muntu mubi, n'abawooza abalala. Naye Yesu n'abayita kubanga abo be yajjirira. Bw'abayita n'abayigiriza, Abafalisaayo ne bakiraba ne bagamba, olunyiriro 11, Abafalisaayo bwe baalaba ekyo ne bagamba abayigirizwa be nti, "Omuyigiriza wammwe
Kiki ekimuliisa n'abawooza n'abantu ababi? Bo bano Abafalisaayo balina abantu be baali bayawulamu dda nti abo balina ebibi, nti bantu babi, era ndowooza nga tebatuula nabo era nga tebalya nabo, era bwe kiri kubanga banenya Mukama waffe okulya nabo. Naye Yesu bwe yawulira n'agamba nti abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Bannange ffenna tuli balwadde, tetuli balamu bwe tubanga tetunnakkiriza bulamu. Obulamu buli mu Yesu. Gwe wenna ali eyo bw'obanga tonnakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, oli mulwadde, olina ebibi bw'obanga tonnakkiriza. Era bano abantu abalina ebibi n'abawooza bajja eri Yesu, ekyo kye baakola kyali kirungi kubanga yekka y'ayinza okubajjako ekyo. Abantu baali bakibabatiza nti mmwe kye muli. Abafalisaayo nga bababatiza mmwe kye muli, temutusemberera, temujja gye tuli. Abalamu tebeetaaga musawo, kwegamba Abafalisaayo bano bo baali balowooza nti balamu kubanga be babeeranga mu yeekaalu, ndowooza be baakolanga ebintu byonna ebikwata ku bantu mu bintu eby'omwoyo nga beemanyi nti bo balamu. Naye n'agamba nti mmwe abeeyita abalamu, sirowooza nti ddala ddala yali abategeeza nti bo balamu. Naye obulamu oba obutabeera bulamu, gwe weezuula nti ddala nina obulamu, nina Yesu obulamu, gwe weezuula. Yali ayagala beezuule. Naye n'abaga nti mugende muyige amakulu g'ekigambo kino, nti yabawa homework, mugende mukiyige. Njagala kisa. Katonda ye ayagala kisa. Mukama waffe Yesu ayagala kisa, so si saddaaka. Bano bawangayo saddaaka ne beetangirira ebibi ne balowooza biwedde. Oyinza okunenya gundi nti mubbi naye ate nga gwologa. Oyinza okunenya oli nti muwooza naye ng'ate gwe oli musawo akola ebicupuli. N'agamba najja lwa kisa, njagala kisa. Ayagala kusaasira. Mukama waffe ayagala kusaasira. Mukama waffe ayagala tusaasira. Ekyo kyanoonya, teyajja agamba nti aha Kasalina tuulaawo wakola ki, gukusinze. Gwe John wakola otya, gwe tojjanga mu kuŋŋaaniro. Ebyo si bye byamuleeta, kuba yagamba nti sajja kusalira nsi musango wabula ensi erokokere ku nze. Tulokokera tutya ku Yesu Kristo? Tulokokera ku Yesu Kristo nga tumulabirako bye yakola nga naffe tubikola. Tumulabirako ng'asomesa ebigambo bya kitaawe by'ayagala. Bayibuli ega nti kino kye kirungi Katonda ky'ayagala, ayagala abantu bonna okulokoka. Ate Yesu Kristo yatulaga ekkubo ettuufu, kubanga mu bulamu bwe bwonna bwe yamala tetwamukwatirako mu musango gwonna, nti oba yayagala muka gundi, oba yatta omwana wa gundi, oba yabuzaabuza ebyabasika. Nedda, yakolanga birungi byereere. Agamba nze njagala kisa, njagala abantu kubakwatirwa kisa. Yesu yatulaga omusana ng'atukwatiddwa ekisa, kubanga twatuulanga mu nzikiza, atukwatiddwa ekisa. Kubanga twasinzanga balubaale, atukwatiddwa ekisa. Kubanga twalina ebyemizizo mingi nga bitufuga nnyo, nga tulowooza nti ebyo bwe tunaabigoberera ne tubikwata obutiribiri tujja kuba balamu. N'atukwatirwa ekisa n'atuyigiriza. Yesu yatuulanga ng'asomesa, ng'ayigiriza, ate ng'akola bulungi, ng'awonya abantu endwadde. Waliwo endwadde ez'omubiri ate n'ez'omwoyo. Wano Mukama waffe ze yali ategeeza nti bano balwadde mu mwoyo be najjirira, naye ng'ate bali tekibajjeeko kubeera nti nabo yabajjirira, wabula gwe weezuula n'ogaa nti nze ndi mwonoonyi, nze Yesu nze gwe yajjirira. Naye bw'onoosigala mu malala go ng'olowooza nti oli bulungi, ng'olowooza teweetaaga musawo, munnange ojja kusigala ng'oli mulwadde. Ate jjukira endwadde bwe bekutte n'otofuna musawo agijjanjaba,
yo yeeyongera bweyongezi. Ayongera n'agamba wano nga tumalako tikubanga sajja kuyita batuukirivu. Yesu teyajja kuyita batuukirivu kuba n'ekyokusooka tebaaliwo. Tewaaliwo mutuukirivu eyasooka Mukama waffe Yesu. Yesu ye mutuukirivu yekka eyasooka okubeera mu nsi. Yesu ye mutuukirivu yekka eyajja okubuulira ekigambo. Ye teyajjirira batuukirivu. Ng'oggyeko bali bannuuwa, oggyeko bali abasajja ba Katonda abaali abatuukirivu, naye mu ndagaano empya Yesu ye yasooka okuba omutuukirivu era nga yajja kuyita nga teyajja kuyita batuukirivu. Yajja kuyita abo abalina ebibi, abo abaamwetooloola awo, gwe mulimu gwe. Yesu Kristo omulimu gwe be abalina ebibi, be baffe abalina ebibi. Mulimu ki ng'akola ki? Ng'atulokola, ng'atukwatirwa ekisa, ng'atusonyiwa, ng'atuggyako ebibi byaffe. Era n'agamba nti wabula ababi be baffe. Munnange gwe bw'onooba teweezudde nti oli mubi, ogenda kutuuka okufiira mu bibi byo. Bw'oteezuule nti oli mubi, ojja kulaba nti tekikwetaagisa kujja eri Mukama waffe Yesu. Ate nga ye yekka aggyawo ebibi by'ensi eno. Ye yekka Mukama waffe aggyawo ebibi by'ensi eno. Naye bw'onooba teweevumbudde, bw'onooba kitegedde, muganda wange, ogenda kufiira mu bibi by'ensi eno. Ate ako kaba kabi k'amaanyi nnyo. Omuntu kubanga Bayibuli egamba nti oluvannyuma lw'okufa musango. Oluvannyuma lw'okufa musango. Neebuuza nti gwe weeteeseteese otya? Okweteekateeka kintu kikulu nnyo. Tweteekateeka obulamu bwaffe obutaabeereko musango olwaleero. Olwaleero lwe neetegeka, nga neetegekera okuggyibwako omusango, nga neetegekera okubeera nga ndokoka. Mukama waffe w'alijja okusala emisango nga nze ndi ku ludda olutuufu, oludda lwa Mukama waffe Yesu. Kubanga awo Bayibuli egamba tebaliiko musango abo abali mu Kristo Yesu. Teyagamba nti tebaliiko musango n'akomaawo, nedda. Yagamba abo abali mu Kristo Yesu. Muganda wange oyinza okwerowooza nti oli bulungi, naye bw'oba toyina Yesu toli bulungi n'omulundi n'ogumu. Omwetaaga. Weetaaga Yesu kubanga ye yekka asonyiwa ebibi. Ye yekka asonyiwa ebibi. Ate jjukira abantu abasinga yagenda naye yagamba nkomawo mangu. Yagamba akomawo. Naye kyandibadde kirungi n'akomawo ng'omwetegekedde. Oba ne weetegeka n'ofa ng'omaze okwetegeka, olwo tolibaako musango. Munnange, ng'oyagala okutambulira mu bulamu obutaliiko musango, nsaba oddemu essaala eno gaa nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga olwaleero nkitegedde nti ndi mubi. Newankubadde mbadde ndowooza nti byenkola eby'eddiini n'ebirala byonna biifuula omutuukirivu, naye nsaba onsonyiwe, ondokole, onnaazeeko buli kibi kyange kyonna. Neenenya ebibi byange byonna bye nakola nga ntegedde ne bye nakola nga sitegedde. N'ate n'ebyo bye natuusa ku balala byonna mbyenenya olwaleero, onnaaze n'omusaayi gwo ontukuze, nange mbe omu ku baana ab'omu bwakabaka mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.